Abakyala yiga okuzina omusajja omukaabye. Muyiga okukaabya abasajja bammwe mu kitanda. Mulaba bye mugamba nti senga nze omusajja nzina n'ensikina n'abeera nga tasobola kuvaamu yadde eddoboozi. Mukwano omanyi lwaki tavaamu ddoboozi? Kubanga naawe kennyini tolina ky'okolawo oluusi kumuleetera kuvaamu ddoboozi. Oyina obukodyo bw'osobola okukozesa mu kitanda omusajja n'akaaba. Ebyo bye tusikina ffenna ne tugwa eri ne tuggwamu naye n'abisikina. Mu butuufu nga takyabitegeera ng'empulira gy'awulira tagiwulirangako. Nina mukwano gwange omusajja yali annyumiza ekibooziboozi. Nannyumiza omukyala n'angamba sirerabira mwana muwala oyo. Omukyala oyo yali one night stand yamujja mugundi mu bbaala agabwaga ekiro. N'agamba naye oli mwana muwala nze nkyamunoonya naye teyamuwa na linnya nti bino bye balonda amakubo. So beera omukyala oyo asobola okukaabya omusajja wo nga n'omusajja wo ne bw'agenda wabulya biri bye bamukola eri tebimala tebiggwa tebijjuza tebikola ki nga gwakimala wekka. Naye obukodyo ki bw'osobola okukozesa okubeera ng'otuuka ku ekyo. Ekisookera ddala olina okuyiga okubeera ng'omanya engeri gye bamiimamu omukira. Omusajja buli bw'omumiima ng'abadde akuzina waliwo engeri gy'oba onyonyoogeramu omukira gwe engeri ey'enjawulo ekimuleetera okubeera ng'awulira obuwoomi obuswandi okweswanta n'ebisigadde byonna mu ngeri gy'otalinza ku imagininga nti kimuleetera obwagazi okubeera ng'afuna buyitirivu nnyo. Nabagamba nti abakyala immwe oba ffe tusobola okuleetera omusajja okuwangaala mu mana yange oba okubeera nga amala mangu gwe kasita omasitaringa ekyokkola oba kasita otegeera ekyokkola. Singa onaamala okumanya engeri gye bamiimamu entuufu ojja kwetaaga okubeera ng'omanyi okunyoola ekiwato. Waliwo ensobi abakyala gye mukola bwe mbagamba okunyoola ekiwato nti omusajja aba akuzina ng'alina kasitayiro kaakutaddemu n'otandika okwenyeenya nga you are not like straight. Oyina kubeera awo ng'akuzina. Waliwo akaseera akatuuka nga kaakunyoola kiwato nga bw'aba akutadde mu sitayiro ezimu. For example asobola okuteeka mu sitayiro ya gondi bagita batya ya kawojjolo njagala nnyo eyo butterfly. Osobola okunyooleramu ekiwato. Naye ate waliwo sitayiro omusajja w'aba akwetaagira nga ye yakwetaaga okubeera ng'akuvuga. Kati ate gwe bw'otandika okubeera ng'onyoola ekiwato obeera okola ki? Omudistractinga. N'ekirala oyina okuyiga okuzina omusajja. Bannange nze kambabuulira abasajja banyumirwa nnyo okubeera ng'omuli waggulu. Ekisookera ddala omuwakiriya by'omubiri gwo. Nzize nkibagamba nti abasajja bo obwagazi bwabwe buli nnyo mu maaso gaabwe. Kyalaba kimunyumira, kyalaba kimwongera amaanyi, kyalaba kimuleetera okubeera nga kikuuma omunyumu gwe. Singa obeera omuteereddewo display mulekeraawo okubeera nga muswala bw'ate ebbeere lyagwa senga ate simanye nina ekkudde. Nze nabagamba we weeyambulanga engoye n'oli ne yeeyambula engoye ebyo biteeke ebbali. Beera jjayo kyonna ky'oli ekyo ky'okwese munda ebyo mwesonyiwaza simanya ajjako ettaala simanya ate oyagala kuliire mu nzikiza simanya ate mukwano what's wrong with you obadde ki? Bw'oba owulira nga oyagala kuliira mu nzikiza then lwaki okkiriza okuggyamu engoye akuliire nno mu ngoye zo mujje ensonyi mu kisenge. Omusajja yeetaaga okubeera ng'akulaba ate ng'oli confident. Teri kintu kimatiza musajja oba kikuba musajja oba kireetera musajja kubeera ng'akwegomba nga kubeera ng'oli confident mu kyokola. Beera confident. Mujje ensonyi mu kisenge weeyambule omusajja muleke eryekudde gwe lyowooza nti kkudde lyeyakwegombako looza ali taliraba ng'ajja gy'oli lyeyakwegombako. Ebyo by'olaba nti bannange ebbeere lyagwa akimanyi kubanga teri mukazi akuuma bbere mpozi ng'ogezi batekamu ki implant ne bw'oba tozaalangako ligwa. So ebyo byonna bintu by'olina okubeera ng'olaba oba nga weetegereza oba oyagala okubeera oba ng'omanya bw'oba oyagala okubeera ng'omanya engeri gye bakaabya omusajja mu kitanda. Ekirala yiga ensikina entuufu. Ntaddeko akagambo entuufu kubanga abantu abamu musikina ebitagatta musikina ebitaliiyo kwagamba n'osikina ne gw'osikinira n'asirika bw'ati n'agamba tuli kuki. Wallahi n'akuvaako ng'agenda kunyumyako nga n'ebyosikinye tabitegeera tebigatta biri awo biri byabyo. So muyige ensikina entuufu ensikina egatta ensikina ereetera omusajja okubeera nga awulira kyekyo. Singa omuzinyi aba muzinyi nga mulungi naye ng'omuyimbi byayimba tebikwatagana akubuza enzina. Kati for example amazina amaganda oyotaliza kubanga azina backsimba nga gw'oyimba muwogola awo lyazina muwogola gw'oli mukubira backsimba
tebigatta. So olina okubeera ng'omanyi okubeera nga okuba eŋŋoma nga bw'oyimba oli n'abeera ng'asobola okukola ki okukuzina obulungi. Ebigambo ebizzaamu abasajja amaanyi. Abasajja balina ebigambo by'olinza okumubuulira oba by'olina okumugamba ng'omuli mu kitanda ne yeeyongera amaanyi. Ate waliwo by'osobola okwogera nga omusajja bwattu bimumalamu bumanyi oba nga bimuleetera buleetesi kukola ki kugwa. Omusajja bw'aba akuzina muyite ku linnya lye. Muyite ku linnya lye. Bino bibalalula. N'awulira nga yenna kirikkiriya wali wonna. Mbadde njogera ku kiwato. Bw'omusajja yiga okumutuulako omuzine. Omukiro ogwo buli bw'oguyingirako bw'oti oba buli bw'oguyingiza ng'otudde waggulu n'ositulamu ebbirangabo zaawo bannange waliwo engeri n'onyoola ekiwato ng'omusajja bw'akutunuulidde n'onyoola ekiwato kirina engeri gye kireetera omusajja okubeera ng'akola ki ng'awulira obwagazi obusukkiridde. Naye ng'ebyo tetunnaba kutuuka bakyala mwekoleko saaviisi. Ekyo bulijjo nkibagamba weetaaga ka saaviisi. Weetaaga okumanya nti olina amazzi mu mmana ate agatakalira. Weetaaga okumanya nti at least olina ebbugumu mu mmana ate weetaaga okuba ng'oli mufunda. Okubeera omufunda tukikolerera unless nga tebeegatta naawe ojja kufuna naturally. Naye oli mukazi eyeegatta ne bbawo buli lunaku ate omwezi n'otuuka n'olwala yadde n'ogendako like ogamba kansteaminge kantekeeko ku mufunza ebyo byonna temufaayo. Eddagala muliyitako buyisi mwefudde kiwagi mukwano. Weerabirire. Weerabidde omusajja gituukemu ng'ebuguma ng'ate ekola ki infunda si kubeera omwo ng'awugira mu buwugizi tawulira talina na kyafiiringa wabula ali omwo akutte akajiiko kaliyo katagalira mu ggama bwe kati ggama nnene nzibu. Mubeere nga mufunza, mubeere nga mwetereeza, mubeere ng'omusajja at least bw'akuyingira avaawo akutenda buwoomi. Muwulira? Sikinira omusajja ategeere nti kyekyo. Nyola ekiwato mumiime omusajja muzine naye ategeere nti awajja kukaaba. Byagala okumuwulira ng'akuyita nti maama gundi ajja kuyita gambe bannange onsita obuwoomi nga yenna awulira alaluse takyabitegeera nga mu butuufu ne bw'anaaba atudde ku mulimu n'atunira omukazi ng'ayitawo ng'alina ekisambi kyamulaga nga tombulira. Ono kikyakola amanyi omukazi gwe nnina ewaka amanyi girlfriend wange gwenna. So ebintu bino eno muleke okubibeeraawo like nga mubitwala like you take it as casual stuff. Si bya bulijjo. Mubeera bulungi omukama abankuumira abanjagalire baagala nnyo bantu bange. Gwe wenna eno video ba audio gy'oba ogisanze manyi babida okusenga Facebook 56 jangu buterevu ku YouTube yo genda we banoonyereza oba Kempita search engine oteekemu erinnya eryo ojja kuba otufuna buterevu osubscribinga obeere ng'ofuuse kitundu kuffe. Mmwe abantu bange nga gwomanyi wa my die hard banange nkwagala nnyo. Nkwagala ebisooka n'ebisemba nkwagala nnyo nga gye nkomeza. Thank you for supporting me. Thank you for being here. Mwebale kubeera nga buli kenteeka you guys turn up. Abali ku WhatsApp group mbatumiddeko nnyo I know oba nakomadde ogendayo but I love you. Baagala nnyo nga bwe munjagala mwebale kwekuumirako bantu bange. Yeah.